twebaza nnyo abawagizi era twagala okulaba nga tukwata omuzannyo guno gwa kickboxing ate bano abasajja nze mbaga bwe babanga kickboxing bawulira nga tebamusobola bamumpa obukulembeze mukwate nfuuke omukulembeze kubanga kickboxing nzize mu promotinga okuva wansi mwakyalimu amaca era nga nzize muzimba okutuuka ku level kwatuuse so era nina ebirooto ne programu ze nina ez'amaanyi ziriwo okugwa kickboxing ze natuuka n'okugulawo akakiiko ak'enjawulo akakwakasaganya professional ne pro am olw'ensonga nti tulina abaana abaali bavuddeyo abaali batandise okulaba omuzannyo guno ogw'amaanyi naye federation ofa bwe yagibwawo mu kimu kyonna ne kiba nga kiziŋŋamye ffe twavaayo era nina akakiiko bakayita pro am and professional kickboxing Uganda kano nga katwala ba professional ne ba pro am twagala okusigala nga tutwala kickboxing ono mu maaso ate twagala abeere relevant tufunye omukisa nti tulina obuwagizi bungi nnyo so singa tusalawo nga tutwala muzannyo maaso kati ffe tukaddiye tuzanye tufuusa balonde champion tufunye emisipi gyonna kyetwagala okulaba nga omuzannyo guno gugenda mu maaso ate twagala kati okugudda mu buyinza twagala okudda mu buyinza bwa kickboxing tutandike okwongera okupromotinga kickboxing kubanga contacts ze tulina communication ze tulina tusobola bulungi nnyo okutwala omuzannyo olaba luli tubadde tukutwala twatandika ne Hassan Sekirime yali talina bwali era twamugamba nti mukulu Hassan Sekirime yali treasurer tumugamba beerawo nga president waffe ffe tusigale nga tugenda mu maaso twogera ebigambo bingi nnyo ebya promoting omuzannyo guno so siraba nsonga lwaki sitwala ku muzannyo guno mu maaso ababadde bagukutte bulungi era ne babawo bye bakola n'abakoze ensobi nabo tujja kubasonyiwa abo basooke baddikibbali tusobole okutwala omuzannyo guno mu maaso omuzannyo gujja kugenda mu maaso ate era nga tuyambibwako buli omu kubanga buli omu mugambye wankizo buli muntu wankizo kubanga gye tuzza omuzannyo wala so singa tuba twegase tufune n'obukulembeze ataliiko nziru ataliiko kulumira asobole okutwala obukulembeze mu maaso so mpunzika mu bigambo bino wammanga tumaze okulonda akakiiko interim committee okulondoola emizannyo gwa kickboxing n'okuamendinga constitution n'okulonda obukulembeze obupya mu myezi emitono emyezi ng'ena tugenda kuba tutegedde ani omukulembeze wa kickboxing however tugenda kuba nga tukyagenda mu maaso n'okutegeka some activities nga bwe tubadde kickboxing tuddemu atambule wonna kulwa Katonda n'ensi yange